The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform
as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. The Alternative Digital, real issues, real talk. Alternative Digital, real issues, real talk. The Alternative Digital, real issues, real talk. Edakika ziri 10 zezakaita ku ssaawa emu yakawungezi kolunaku luno lwaleero lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 7 tuli mu mwezi ogwa May omwaka 2022 mugumu tukyagenda ddala maaso era nga wetulifu okubanga tukuweereza nkujjukiza anti the voltage program gy'oli mu kulaba era nga program eno ebeerawo olunaku luba lwa Monday n'olunaku olwokutaano era nga ssaawa ebeera emu yakawungezi ate mpaka ssaawa 3 ez'ekiro. Tuba twogera ku nsonga nno ez'enjawulo. Mu nsonga zetwogerako mulimu current affairs oba ebigenda maaso mu ggwanga. Tuba twogera ku nsonga ez'abavubuka, twogera ku advocacy, budgeting, socio economic, twogera ku human rights, twogera ku human rights oba eddembe ly'obuntu. So tulina kubeera nga osuwa show nga eno because ebyokuyiga ate bibeera bingi nnyo nnyini ddala. Tulina kubeera nga ogisuwa so bwe ziwera ssaawa emu eyakawungezi olunaku olw'Emande n'olwokutaano munnange ffe tuba weetuli okuba nga ate tukuweereza naye nga mbaliriza week ebadde mpanvu abagifuniddemu ebirungi mweyongere okuyogayoga ate era n'okwebaza Katonda olw'okubatuusa ate ku birungi ebyo. Nammwe abagikaabiddemu oba abagifuniddemu ennaku oba abagifuniddemu obulumi obw'enjawulo bamikwano ate tunakukolera wamu nammwe naye nga tukkiriza nti Mukama yawa ate era yajjawo era nga nyongera okubagiza famiri z'abantu abafidde mu kabenje ku luguudo lw'e Masaka bamikwano banange kitalo nnyo nnyini ddala naye nga tukkiriza nti Mukama agenda kubanga ate abagumya mwena families n'abenganda z'abantu abo. Ababuzaako amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian era nga tugenda kuba tutambulira mpaka ssaawa 3 ez'ekiro era nga ndi ne mwami Amayanja Robert mu studios olwaleero awamu ne mwami Kyaguba Katongole abadde n'obukosefu obw'enjawulo naye nga leero waali nnyo mu maanyi era tugenda kuba tutambulira ddala wamu naye mpaka ssaawa 3 ez'ekiro nga tugayagaya mu nsonga ate ez'enjawulo. Waliwo
bill eyayisiddwa mu parliament ya sexual offences bill ye bill eyayisiddwa mu parliament era nga erindiriddwa kusayiningibwako omukulembeze wa ggwanga ate eteekebwe mu nkola so bingi nnyo ebiri mu biiru eno bingi nnyo ebiri mu biiru eno naye nga waliwo abagisanyukidde ate ne wabeerawo abatajagadde because erimu ebintu ebimu oba oliawo ebibakwatako ate abamu byebatakkiriziganya nabyo byebatakkiriziganya nabyo era nga byemu ku nsonga gye tugenda okuba nga ate twogerako then ensonga eyokubiri y'ensonga ya president okumitinga abamu ku bano coordinators beya meetings so nayogerako nabo mu ngeri emu oba endala naye nga omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ono yakulira ekibiina kya National Unity Platform ye yasese busisi n'agamba bano siba coordinators ba NUP bano siba nakibiina kya NUP okiwulidde yagamba nti si bannakibiina kya NUP bano omukulembeze w'eggwanga be yasinkanye era nga bannayuganda twebuuza bano be yasinkanye babadde baani bwekiba nti si bannakibiina kya NUP yemu ku nsonga zekigenda okuba nga twogerako olunaku luno olwaleero naye nga mbaaniriza era nga nyogera okubategeeza nti tetuli ku mainstream media wabula tuli ku Facebook Facebook search engine Tekam the Alternative Uganda ojja kubanga ate otwota buliro awamu ne ku YouTube still we are the Alternative Uganda ate era ku Twitter mukwano gwange tuli the Alternative Uganda so beranga munango otugoberera omanye biki bitukola programs kize tulina na bingi nnyo ate bitubaleetedde naye nga kyanjagala okubategeeza essaawa zino program eriiso ly'omukulu bwerinnyo olunaku lw'Essande zigenda kubeera ssaawa 11 mpaka ssaawa emu ey'olweggulo ogenda kulaba mukulu ki gwe baleese ku mulundi guno nsonga ki ate zibagenda okuba nga boogerako so mbategeeza nti ku lunaku olw'Essande ssaawa 11 ez'akawungeezi temusoba program eriiso ly'omukulu nabagamba egenda kuddamu so egenda kubanga eddamu officially ku lunaku luno olw'Essande era nga munnange tesaanidde kubeera nga ogisibwa naye nga tugende mu butereevu ewabagenyi baffe ate babuuze kuba tulaba then n'oluvannyuma tugende mu maaso mwami Kyagu kulikirayo nnyo nnyini ddala ngeri kati mwami Kyagu bakekaddeke yagenda okutandika naffe kulikirayo nnyo nnyini ddala wonna gye mbadde nvuddeyo naye nga walaba n'obulwadde kiyegu kyali kintwala naye olw'okuba nti nsuubira mu Uganda n'okutwaliza mu Africa tulina genes esobola okukwasaganya buli mbeera gye tubeeramu naye nja kusookera ddala okubeebaza nammwe okubasanga mwebale nnyo okuba nti mutambuzizza ekintu naawo wensitabadde nange mbadde mbootabuliro yonna gye mbadde muganda wange Mayanja naye musanyukiddeko leero anyiridde nnyo oba alayika ekisango yakivaako ate obubizi takyabusuula kuba tuli mu kisiibo abaganda bange bonna abasiibye mbagala nnyo mwebale kusiiba abo abafunye ebizibu mu weekend tutambuza abambi kitalo nnyo kitalo ddala n'abo abafunye obubenje ku nguudo zaffe mukimanyi bulungi tuli mugezaako nnyo okulaba nti abantu bwe bagagawala ennyo emmotoka ne zeeyongera n'abo amanyi nti asobola kwafoodinga okutambula nga tayagala linnya taxi at least aspendinga mu kugula amafuta n'avuga ku kkubo naye nga nejalaga talina kyagenda kukola n'ayonoona ezo ez'amafuta oluusi ze yeewoze yes oluusi ze yeewoze n'ateekamu amafuta atambula atuuke waatuuka so okwegamba twesanga nga enguudo ziriko buli type y'omuntu oyo asaana okubeera mu Kampala ng'avuga emmotoka n'oyo atasaana givuga mu Kampala bali mu kibuga waffe so kibi nnyo abafuna obubenje ku nguudo zaffe ekyemanyi gavumenti ekyeri mukolako emmotoka bwe zeeyongera bali mukola kulaba nti they improve entambula etereere n'abo abagula emmotoka nti balina kyazikozesa nnyo basobole okufiitinga mu makubo gaffe nga balina bye bakola ebyo byonna bajja kumanyi ne Uganda yaffe tumanyi bulungi nti buli ayina driving permit aba amanyi ovuga ne twerabira the back of the mind nti waliwo abafuna permit ezo naye nga bakosizza nguzi nga ntagenda nkona mu driving school oba ne ku face technology omugamba face technology kyekinga talina kyamanyi
nga omugamba nti genda omusirikale akwasaganya ebyokuyigiriza ebyokulaba oba emmotoka eri mu good condition okutambula ng'osobola naawe oli fit ogiyiga naye nga tamanyi newesanga baganda baffe abataxi nga ye kyamanyi kyeyayiga nti kutula ku steering ekyo nga kyakimanyi naye nga womugamba nti abantu abali mu motoka emabega gwe olina omwana can you value for their lives ng'ekyamazima niwo omutunuulira ye kennyini n'obulamu bwe yabuvaako naye ng'avuga abantu mu taxi so abantu bwe batyo bakozesa enguudo zaffe naawe oba oli mu kutambula ng'oli muvuzi wa motoka mulungi omanya nti gwe ndi mu kusiŋŋaana mu kkubo either mulalu nnyo okunsinga oba yavudde ewuwe nga talidde alina ekimupakusa gwe olina okutegeera nti ekkubo lyoliko gwasinga okutegeera era gwasinga munno oba oli mu maaso oba akuli mu maaso oba akuli mabega manya nti gwasinga okutegeera ku muntu ali mu kukozesa ekkubo eryo muliko mwenna so buli weeteekamu ebyo ebigere n'omanya nti wogezesa katonda nga gwosinga okutegeera mu kkubo lyoli mu kutambulira katonda agenda kuwa obulamu therefore weekuume ng'omanyi nti abalala bonna abali mu kukozesa amakubo ago balalu gwasinga okutegeera ojja kusevinga n'abalala n'obulamu bw'abantu abasinga obungi mu makubo mwetambulira so then abafuniddemu essanyu mwatu leero nawe mpitidde n'ensanga abali mu kuwasa nebuuza ng'emmotoka bataddeko nebuuza kigiriza amasanyu gakyaliyo ebyaddala so abalala bafuna ebizibu abalala bafuna amasanyu naye namwe abafunye amasanyu within the course of the week tubasanyukiddeko mwebale nnyo mwebale ddala okugenda mu bufumbo obutukuvu then amawulire ge tulina mu week okulaba nti omukulembeze waffe agenda kulayira so buli munnayuganda yenna waali gwe kuuma mirembe olindirire ebyo byabwe ate tajja kulayira ffe kyetumanyi omukulembeze omulonde yalina okulayira so tulinde nga 12 ekyomukisa omulungi nange kaadi nagifunye dda nja kubeerayo nange omukulembeze wange emwota buliro ndabe omanyi waliwo we tutuuka ng'omuntu alina eddoboozi buli omuli asobola okuwulira natuuka nakkakana bwati n'agamba mpuliriza omusajja mukulu ng'ayogera naye ekyamazima ayogera sense ye President Museveni so mwebale nnyo mujje tubeere ffenna abatulabira within Uganda n'emitala w'amayanja nammwe tubeebaza nnyo okusobola okuteekako data wammwe ne mulaba n'obudde bwabwe muwaayo mutuwulirize mutulabe nange mwebale kunsabira yegu then nebaza ne alternative mwebale okuba nti musobodde okututembeesa okutuusa olunaku olwaleero nga tukyagenda mu maaso omukama katonda abongerere eddala emikisa tube nga tusobola okwasaganya bannayuganda basobola okufuna information entuufu mu ggwanga lye tuliko n'enkulaakulana yeeyongere nga naffe tuteekako ettofaali ku nsi yaffe eya obwerufu n'obwenkanya n'okulaba nga tulwanyisa generation gye tulimu enguzi efumbekedde buli mu kitongole ky'eggwanga lino mwami Kyaguba tuyanze mwami Mayanja naawe buuza kuba tulaba nate tugende mu maaso abatulaba ku voltage nate akawungezi kola leero mbalamusiza nnyo assalamu alaikum abasiraamu wa alaikum salaam kugezaako okufunza ekisiibo olwaleero ndi musanyufu Kyaguba siri smart bino bibeeramu buli but I'm only happy ndi musanyufu nnyo olwaleero essanyu livaawa ewange mu lukago eruzira bwe nali mu kampeyini nasinkana abaami babiri nga balema baŋŋamba nti Mayanja olina abanene b'omanyi naye ffe Uganda yatwerabira obugaali buno butuyambako batunzi bakola engatto naye agamba nti kati okuva wano wendi nga njagala genda kugula amasanda agenayambisa okugulwinga engatto nkaluubirirwa bwe sifuna nyambako n'owa booda anantwala ayagala nansitula ofunira wirucheya oba ofuuse mukulembeze ow'omugaso gyendi oba otadde tofaali ddene nnyo nina omukisa nti state minister for elder and persons with disability mukwano gwange tubadde naye ku stakeholder nga deputy road mayor era nga nkolako naye mu office ya deputy road mayor nga ni volunteer wagenze mu ministry eri relationship teyafa so olwaleero
asitudde emmotoka ennene nnyo ezitalabwangako ku kyalo kye bayita mambo bado obumu ku busiraamu eyo wandibadde nga bu red zones mu luzira abantu bayo benywera mwenge gwabwe kuva ku makya paka katonda lwalidda bali ku bintu bidala nnyo kati emmotoka eyo owamu wadda tulina okusegamba abamalwa musembezeeko eri emmotoka eyenkana omuzigo einewe kola ki eyitewo so ekyalo kisoose tekifuna ensisi aga nti ezo bwe ziba zizze oba tebazze na tiyagaasi waliwo omusango aye emmotoka ne zeyongera okusembera abamalwa nga batuviira bwe tutuuka suddenly tiimu ya orthopedian assembling akagaali ako nala omulema namiseko ku makya ne mugamba minisita ngambye agenda kuleeta akagaali ko nga bwe twasuubiza naye naye agambye ebyo mwabyogera munoonya bululu ne muganzi saanoonya bululu nga mukolera ku gwe ate obululu saafuna bungi yo nafuna obulu 973 therefore sandibadde wano kati naye ndabye reaction z'abantu nga gavumenti egenze gye bali ndabye kusanyu ly'abantu eriri genuine sifudde awo ekitundu ekyo buli bwokigendamu ng'oyambadde bulungi akukonako gasooka ongulireyo 10 era ng'oba olina mbabaddemu mu ddakiika 35 ze tumazeewo nga tetunagenda ku location endala tewali asabye kyakunywa naye abantu basanyukiddeko omulemu ono nga minisita amukwasa akagaali abantu beebuuza nti gavumenti nene esobola okujjayo tujaga kwebaza nnyo honorable Sala Hajjati Sala Kali kama katonda akuwe ebisinga okuba ebirungi amina atuusizza akagaali ne tunoonya n'omulemu omulala unfortunately ye abadde yatambudde yagenze lukungiri naye atudde initiative nanga mpanjogere naye ku ssimu ategeere nti akagaali ke weekaali katuuse so kinsanyusizza nnyo ekyalo kireseeko emboozi nange enfuse munene mayanja ani aleeta baminisita ku kyalo so njaga kwebaza hono Hajjati Sala Kanyike era njagala kugamba Robert baminisita mubagambe bave mu kweraga bakolera abantu baminisita mubagambe bave malala baminisita ba Uganda ajja ku kitundu nga waliyo crisis baminisita ba Uganda ajja ku kyalo nga waliyo petition abantu banyumiddwa nnyo omukyalo ono nga ayita emotoka weetajja naye nga alwana okutuuka ku muntu watudde ekyo tekirabwangako mu Uganda naddala myaka gina 35 so bwe mubanga mukyalo oto okubeera wano emyaka emirala nze ndowooza attitude y'abaministers erina okyuka ndowooza kyandibadde nnomu nga minisita ali muwa popular than an MP kubanga minisita yaleeta service ku ground era ne ba MP baffe mubaggyeko akazito bange bibadde babibanjaffe abeesimbyewo sebo mbadde waawo omukyala bamitaani n'aŋŋamba nti mukama wange Land Road atuli bubi ninawo obusente bw'ensonze njagala genda kwewola naye muntu opingireko nfune basic savings ezimpeesa looni nve mu nnyumba y'omukazi byonna ebyo abantu bakola ki nga Land Road amuyisa bubi ensonga ey'okubiri ensanyusizza nnyo kawungeezi kolwaleero ekibiina kya Forum for Democratic Change ku kitebe kyakyo gagadde wali ku Entebbe Road ndowooza nebadde function ya 97 akyanga tutandika buli mwaka FDC mu mwezi gwa Ramadan esisinkana abasiraamu esibulula abasiraamu ate era yeyambisa omusogo okusaba dduwa kwa abasiraamu bagamba nti mu Ramadan buli dduwa ekola ki etuuka era Allah agiddamu FDC etegese okusibulula abasiraamu era nze munzije ku masala okuneta ku voltage agakatonda mu ggulu nzize ennyumba wali paakinzeeko mwami Mayanja ennono si bweto nzize ennyumba ndabye epiraawo ndabye ebiyungula by'ennyama fruits kati gwe ngeri gyoni tubadde tewasiibye badde tubadde tujjukira ba founding fathers baffe abatemya musingi oba Forum for Democratic Change okusinga ennyo omugenzi Haji Badiru yali Suleiman Kigundu nanyini Greenland Bank era nga ffe bannakibiina twejjukiza abaami abo okwolesebwa kwabwe eri Uganda kwali Kimwami Kigundu ndowooza yasooka y'omu ku balina commercial banks mu Uganda ezaggalwawo mu ngeri ey'amancoolo era tujjukira ekyali ekirooto kye nzijjukira mukyala we Hajjati Mai Kigundu yatugamba nti baawe yalina ekirooto ky'okugaggawaza bannayuganda ebyaddala era tujjukira nti banka ye yaggalwawo Bank of Uganda newankubadde nga yali afunye ba partners abasobola
okusevinga banka nga bwe tulabyeko nga Hassan Basajja balaba bamusevinga ng'alina amabanja. Kati ono gavumenti ya Uganda si ye yali emusevinga, yali afunye emikwano gy'Ebuwarabu nga baleese ssente emirundi 3 okusinga Bank of Uganda zali mwetagisa okustabilizingisa banka ye. So ffe nga bannakibiina tetusobola kwerabira abantu abo. Omugenzi Haji Kamlegeya bangi nnyo tubadde tusabira abasiraamu bonna abafudde nga babadde balina omulimu gwe bakolera Uganda. Olwaleero tulowoozeza ku Sheikh Saban, no, Sheikh Nuhu Muzata. Not Nuhu Muzata. Tulowoozeza ku Sheikh Mubaje. Tulowooza ku Sheikh Kalisa Mubaje Muzata. Then tulowooza ku Sheikh Anas Kalisa. N'abasiraamu abali mu makomera abasibwa sijui batakaweesa sijui biki ebyo bwe bityo. Ffe nga kibiina mujjukire nti ekibiina kino tukkiriza nti tuli one Uganda, one people. Tetumanyi madini, tetusosola madini, buli dini tugisaamu ekitiibwa. So buli dini tugifunirayo olunaku ne tutuula ne twongera okugitegeera ate nayo neyongera okugitegeera. Ndabye abakyala abasiraamu, ndabye abavubuka abasiraamu, ndabye ababodaboda abasiibi nga bonna beesooga ekitebe kya FDC. So kimpadde essanyu. Bannayuganda tebatuvanga muweevu yatwala bisasiro. Abantu abalina substance mbalese najja nankumbi ku kitebe nga batudde ne party president waabwe. Bakadde baffe mu nzikiriza y'obusiraamu omulangira Nakibinga atutumidde omubaka kugamba nsanyuse ebyensonga enjala ennuma naye ndi musanyufu ku mutima neyanza okubeera wano. Okay, tukwaniriza nnyo Mwami Mayanja ogambye enjala ekuluma naye tukkiriza nti wonoviira wano ojja kubanga ate okusiddwa mu mwoyo okusinga omubiri. Naye nga tugenda kubatandikirawo obutereevu, tugenda kuba tutandika ne Sexual Offences Bill 2019. Mwami Mayanja wagiwuliddeko? Okay. Yes, nagisoma gyetanalyzinga. Okay. Naye nga bill eyo yayisibwa olunaku lw'Emande mu Parliament ya Uganda era nga tulinze mukulembeze w'eggwanga okuba nti agisayiningako. So byebimu ku bitunuuliddwa era byebimu ku bannayuganda bye bakubaganyako ebirowoozo ate mu wiiki eno. Tujjukire anti mu mwaka gwa 2013 waliwo Anti-Homosexuality Act eyayisibwa mu Parliament era mu mwaka ogwo gwa 2013 era nga yo ya life imprisonment. Tewakukwata nga munnange oyagala omuntu bwe mufaanaganya gender nti bw'oba oli mukyala oyagala mukyala munno ate osibibwa mayisa. Naye nga ebbiiru eno yateekako omukono mu mwaka gwa 2014. So atugenda kuba tutunuulira ensonga eno Sexual Offences Bill Act 2019. Ababaka ba Parliament beyawuddemu bano bagamba bagiwagira, abalala bagamba tebagiwagira era nga ebimu ku birimu rape and incest eri life imprisonment ye penalty gye bakuwa, attempted rape 8-year jail term, aggravated rape death, indecent assault 14-year imprisonment with or without corporal punishment, gesture stroke sound 1-year imprisonment, indecent communication 1-day imprisonment, 1-year imprisonment. Indecent communication, shillings 6 million fine or 7-year imprisonment or both. Yeah, sexual harassment, sexual exploitation of detainees, 10 years imprisonment or shillings 40M fine. Mubiri ono mulimu bingi nnyo nnyini ddala era nga n'ensonga eya okuba nti oyagala omuntu bwe mufaanaganya genda nagwo musango gw'amaanyi nnyo nnyini ddala era nga byebimu ku bintu ebyagaaniddwa bw'obanga osoma bill eno erimu ebintu bingi nnyo. So bw'obanga walyetaaza okubanga omanya ebisingawo ku ebyo byenjogeddeko bw'oba ogenze ku Google osobola okubeera nga ogisearchinga n'obeera nga munnange ate ogifuna bulungi. Naye nga tugenda kuba nga tutandikirawo tuwulire tugenda kutandika ne Mwami Kyaguba. Bw'obanga wafunyeko ebimu ku biri mu bill ebyo eno oba na bino byenjogeddeko wano eno gwe bill eno ogyogerako ki? Neyanza nnyo Mumbejja. Mulimu ebintu ebimu nga obudde nga mbadde sibulina kubirowoozaako nnyo naddala ebintu ebimu ebiruma abantu bingi mu ggwanga bingi ng'ate tusuubira nti Parliament erina okuvaayo etaase ku bintu ebimu
naye bwe tuba nga tugenze mu bintu bya kuteeseza bamalaaya abali ku nguudo nga paaliyamenti yaffe byerina okwogerako era eyise ebbiiro egambe nti wogenda n'ogula malaaya n'omutwala mu loogi gw'olina okusibwa. Nze ndaba nga ebintu ebimu emirimu we giba nga bannaffe abo bagyenoonyeza ate n'ababagula nabo tebakaabangako nti owaaye tusasula sente nnyingi oba oli awo kino teryali badde okufa. Nze bayizawe kyemulina okumanya okufa ku buli ango yonna okufa kukusangawo. Tewali muntu anoonya kufa. Kyogamba obwamalaaya butandise leero. Ffe tuzaalibwa tulaba bamalaaya naluwerera eyo eganga mu mayuge twasanga bamalaaya nga waliwo emmotoka zetwayinga tubeeramu ezo lorries eziva mu Mombasa nga musanga zipaakinga naye nga bamalaaya babeerawo. Kuva dda ffe twazaalibwa bamalaaya webali. Kati olw'okuba nti ba MP baffe mu parliament balimu kunyumya nga president we yabagamba ati babeera mu theatre balabye nga ekyo kyekiruma bannayuganda kuteesa ku bamalaaya abali mu loogi zaabwe. Ekyo nze sikirabamu muzinzi wazira nsuubira olw'okuba mulimu bingi ebyokwogerako ebiruma bannayuganda nga olabira ddala waliwo corruption. Omwana yamala okusoma fine muzadde we abanga yakuweera n'ogenda ku university nga yatunda ebintu byammwe n'ogenda n'osoma n'omaliriza university n'onoonya omulimu ne gubula n'olonda omubaka wo agenda ateesa ebiteeso ebiyamba eggwanga okugenda mu maaso okulaakulana n'adda mu kuteeseza bamalaaya nti we bakukwata ne malaaya balina okusiba. No. Obanga ogenda okukola ebikolwa ebyomukwano oba oyagala kwengaging into sexual act ebyo bibaddewo katolina kikolera mu mateeka g'abaana. Nze ndina emitwalo 5 naye lwaki waliwo sex education mu schools? Tulina no kyengeza eryo si lyetteeka lya sexual harassment eryogamba nti olwokuba omwana ogenze naye mu bbaala n'atandika okuzina ekimansulo nti da sexual harassment. No, etteeka lye batunuulidde amateeka g'abaana gabaddewo, child protection act zo zibaddewo naye okuteekesa mu nkola kyekitaliiwo mu ggwanga. Defilement and rape bibaddewo webiri. Yes. Anti kati yensonga lwaki biirweneze nti bwobanga orapis omwana ng'oyo ogenda kusibibwa ebbanga bwe lifuba. No, ekyo kibaddewo. Ekyo kibaddewo. Yes. Rape, yes. Sexual assault. No, ne sexual harassment gwe nkusanga ne nkwata ku bbeere n'ogenda bulungi ne explaining omulamuzi nti owaaye yansanze nankwata ku bbeere nagwo gubadde musango tukimanyi. Bebekulu wano bamusibako entebe olwokwata omupoliisi ku bbeere by then yali ali mugenda bweru. Yes, so ebyo gyemisango gyonna gibaddewo. Ba MP baffe baleme tuwudiisa ekisanja kigende nabo bulungi bagende bawumule mirembe kubanga tebalina kyeba president abagamba bano bunaku nti beeri mwalonda Katonda Lubwama nti asesa abantu bali ne balonda Bobi Wine nti kimuyimbi bino abagamba bino si bya kuyimba mutwe. If ba member of parliament baffe betulina mu ggwanga tebamanyi kiki abatwala mu parliament nga bagenze kuteesa lwaki tebadda mu kuteesa ku byobulimi bagambe nti edda twalinga n'emmwanyi ne kotoni let us bring back. So mwami Kyagulanyi kyotegeeza biro no togiraba munyo mulamu temuli tagenda kuyamba okulwanyisa gender based violence etya nze nga nguze malaaya gwentute muloji ku sente zange ate gender based violence ensanga omukyala tali mu mudu yegatta ate ng'oli bizo omukazi neyetunda kati binebe namwe ebiri mu biri no bayire wosoma yes ng'omu kumwe tayagala onokitegeera atya leero mutuuka wakati nedda onokitegeera ntya onokitegeera otya to prosecute exactly. The principle of prosecution in Uganda is
beyond reasonable doubt. Evidence is beyond reasonable doubt. Between me and you, tukirizganyiza, yes, tuyingidde. What is the magnitude of okwagala? Gwokwagala obanza obutayagala. Tunamanya tutya ekituufu ono abadde tayagala nga mutuufu wajja nange owajja ewange kufumbirwa naye gwe olaba nti byombi obyetaaga oyagala embeerera oyagala n'omwana ani gwobuulidde kwegamba kiyamaani nti omanyi nafumbirwa omusajja ono naye enkyanja keera yes enkyanja keera nga saagala kati ebyo byetugenda otunuulira yes gwezuukuka okumakya ogenda ogamba ekiyapasoni nti omanyi omwami ono namufumbirwa naye agenda kumpangamu enaku 3 olwokusatu n'olwokuna n'olwokutaano mbeera saagala naffe tumanye nti bwobanga kati otya which is okay so wogenda nga nkuyuziza ki mba nkuyuziza ki so ebyo bajja kwesooka beesootinge twali wano n'amateeka amalungi ennyo ag'obuveera ng'obuveera bwono n'obutonde bwaffe ne bateesa bulungi ne tufuna ne tugamba bannaye tufunye etteeka eddungi obuveera ettaka lyaffe ligenda kuddamu likole naye nga tetumanyi ba importers ba fertilizers NPK simanyi SSP simanyi biki baagala funa sente mwongere obuveera obwo okuproducinga mutunde obuveera NPK ne SSP nga fertilizers ez'ettaka bakole ki bafune sente because they importing them ne tugamba mabira bannaye mabira gwawo netufuna nemupi mulamba nadduka emisini agamba mabira nze ngeze ku protectinga mabira gano gwega amateeka ge tulina mabira tulina alina osigalawo nemufiiramu n'omuyindi mu bintu by'ekisiru mbwagenze kwekalakasa buno obudde si minister kati nze ombuulira ddi n'ogamba nti mu parliament bagenze kuteesa ku malaya g'ogenda ogula wali ku daido omutwale mu loogi ate nke mu ssaawa 8 yeekubagambe nti mbadde saagala ng'oyingidde omusasudde ebintu ebimu emitwe gyaffe egikola nga gireasoninga baye mupi bano basooke batuleke webanga bali mu kunoonya favoritism mu bantu omanyi nga waliwo corporate mwami Kyagulanyi oli so complete nga waliwo omuyimbi ayimbi oluyimba luwemula akoze video abantu bamansudde bakomeri abaana batusiba ku TV nga balaba ebintu balaba abayimbi bano omanyi okwambala obubi okweyisa obubi okwogera obubi woba oyambala bubi ng'ofuluma mu nyumba ya taatawo ne maama wo ng'oyambadde mini maama wo n'atakugamba nti muwala wange ogenda wa kitegeeza gwe wakula wasuka emyaka 18 atogambwako ne maama wo osobola omukuba ffe twakula tumanyi ewaka woba oyambadde engatto nga tolina sokisi muzeeyi agamba ddayo munda woba oyambadde ng'esaati ekubibwa ekikalu n'otakikuba muzeeyi akugambirawo weta ddayo genda okuba ekikalu olwokofulume kyogamba abazadde bwe batyo baggwawo ekyo kireetera etteeka eddambera pulezidenti atuule wali agambe nti ŋŋenda kusayininga tteeka ly'abawala bambala nkunamyo obwo obudde Museveni akyabulina so tubeere benkanya n'abantu baffe regimu yonna eri roten gyentegeeza beebo bootambula naye mu kkubo ng'omanyi nti ebbeere liri wabweru naye nga yaguyita mulembe omanyi nti ayambadde siriiti temuli na halfpeti yaguyita mulembe kati beebo mwagala generation ya analogo mwagivaako mwagala kati bano baye mupiba analogo abali mu parliament bonna bali ku analogo bonna yagenda okuteziza etteeka erigamba nti mwana wange tuyambala nkunamyo lwaki tatandikira ku mwana we so mwami Kyagulanyi mu bufunze sexual billion go ahead kyalibadde kirungi nnyo in a nutshell nti singa muteeka etteeka nga mumanyi ne ba implementers bagenda implementing era liyambe eggwanga okulaakulana waliwo wano genda byeko sexual act with a person in custody nti omuntu waba ali mu custody ekyo okimanyi nti ne Bungereza baalaga ku social media of recent nga waliwo omusirikale ali mukwata omusirikale mune ku bbeere kati olwo kitandikira olwo wano olwo ekyo kiri mu bwongo bwa muntu nti owaayo ono omukyala musirikale
tekirimu mu 20 wemba mukute ku bere mbanzi z'omusango omulala kuye gwe nange nga tuli sober enough nga tuli basirikale mu makomera nenveri nenkwata inmate ku bere nze ekyo sikiraba munga kyabwewusa kyabusiru ogamba nti omutwe gwange ogutegeera exactly amateeka wegali babuze ku kyokwogerako mu wiiki eno ne bagamba nsuubira corruption bwekyatulemye nsuubira kino bwe kigenda mu maaso ne kino tusooke divertinge bannayuganda bave kukulayira kwa pulezidenti badde ku sexual harassment era ogambe omunayuganda nti owaye togeza kugenda kupangisa karumu kogenda okufaala mu malayawo odde waka ogambe nti bagenda kukwata tulina kujaguza malayira banafuna muddi kubanga ekibaleta ku nguudo okufunamu banafuna muddi mubaleke bannayuganda bakyakale obulamu bwabwe bagende bekebeze justice nga bagamba webakwatako nga tewekebeza sirimu musango twayitegedde tuli mukulwanyisa bulwadde obuli mukuta bannayuganda naye nze ndi mugula malaya bannayi bali ku bizinesi baleke bakole sente zaabwe mukitegeera bali ku bizinesi bakole sente mayanja alina ekizibu kimu ali mu kulowooza ekimere kyalese ku gundi wali enjala eri mumuluma mumuleke mayanja asooka olinde linda kuba kuweka jai ebirala ebyemmere tujja birowooza ebirowoozo biteeke mwami mayanja sexual bill eno gyogerako era kikino kyetwetaaga mu uganda saawa zino kyaguba otegeere nti mweno uganda yammwe kiro y'ennyama ng'egula omutwalo gumu n'ekitundu sebo okusanga ennyama eryawo kusiniya nga nyingi munauganda n'osalawo gye ku voltage kiba kikolwa kyakwewaayo ti is the highest sense of nationalism and being a patriot mutima gwaggwanga kika kyawaggulu nnyo okuleka ennyama eyide nga kiro yagumu kitundu egenda byakanana basi n'akalala equick wano wabadde oyomba wano ku by'enguudo n'ogamba ku luguudo zaffe kwe kuli abazitambulirako nga tebalina bisaanyizo nayagadde okurespondinga gy'oli nti engatto bwefunda towoola kigere totemako obugego naswimwe nga tenyiga enguudo zaffe n'ebiziriko ekizibu kyazo is that we are very poor planners feffe kaffe tuyimba emirembe ne tulowooza ku effects z'emirembe in a crisis mood. Definitely there will be a population expulsion. Then you think up to the end. Two, when government olese enkulakulana, then toyomba tiwaliyo omuntu asobola okukwata amafuta najja mu kibuga nga talina kyakimyemu. Most especially if you have agreed that the economy is going to be private sector driven. Naye nga bwe mu private sector ogamba buli muntu atandikewo kyakola ki. Therefore one has to go every day to the marketplace to look for that opportunity. It's not a crime. It's not a crime. Ntegedde. So enguudo tetujja kunenya bazikozesa tunenye bazituplaningira batalowoozangako that at one time Kampala ejja kubeera ne population y'abantu milioni 12. You see, naye mu street bwaffe bulinga bu corridor. Era minisita yazze juzi in parliament nga bamubuuza naga nti tugenda kuzimba ebitongole bya gavumenti ebibadde bipangisa but still babitadde Entebbe. Ate nga tulina proposals of developing ebibuga ebirala ndoza nga 5. So it shows that as far as graph of planning NRM is underscoring, you're very poor planners. Ekyo nkimaze kati leeta ekibozibozi kya bbe balero tuli mu mundu. Okay. Yes. Mbadde kubuuza ati ku sexual bill eno gyogerako ki era tugyetaaga ssaawa zino bwe tutunuulira ebizibu bye tulina mu ggwanga Uganda. Nze sijja kutunuulira bill na content yaayo kuba ffenna tukkiriziganye. Mu Uganda waliwo gye bayita National Development Plan kukolebwa gavumenti. Ndowooza nti National Development Plan eyo balonchi juzi ka Prime Minister alina gye yalonchi oba yakomeka am losing track. Ndowooza nti National Development Plan eyo eyandibadde basis oba yardstick ebintu ebirala byonna kwe bikolera. For instance, if the judiciary is adjudicating laws, it must have okubeera ne inclination for that development plan.
Achiwulira, if the legislature is transacting business, it must make laws that help Uganda achieving objectives as a national development plan set. Equally, the executive is not cognizant in transacting a business of that plan. Kakati wechibanga, unfortunately, but then nothing nategede debate eno nandibadde nkubiddeyo ko objectives za national development plan launching wa prime minister recently. But I know the grand objective is to take Uganda to the middle income status by 2026, right? Yeah. Kakati bwetumala settinga target eyo ne tudde emabega nga tu implementinga. Parliament amateeka ge yandibadde esoosowaza olwaleero ge yandibadde obudde gandibadde nga stimulating production. Gayamba agriculture modernization. Gandibadde gayamba Uganda setting a stage for industrialization. Gandibadde gayamba education and health nebifaanana bwe bitu according to my own opinion. Akati netujja netufuna ogise bill ki? Sexual offences bill. Now what do we want to achieve with this bill? As a country, what do we want to achieve with this bill? Tera kolo naku tugenda sasula sitting allowance eza plenary neza committees and you know how expensive how exorbitant is our single sitting sente tunodiononeramu twamisirisa ne twebuuza what do we want to achieve with this bill? Bwe tutunuulira ebizibu bye tulina ng'eggwanga kino kibadde priority. Kino kibadde okay fine abantu bafa hallelujah bafa buli lunaku. There are even those who die in their sleep. Tugenda kola yeteekeri regulating enneebaka yaffe simply because some people die while sleeping. So I think debate kino kyazze ate kizze nti emabegako wabaddewo bill ya Honorable Winfred ngegezaako okustreamlininga enonda yaffe. Ate ffenna tukimanyi nti okulonda kuli sensitive nnyo mu affairs za Uganda. In fact, okulonda kwokka kugeneratinga preamble ya constitution ya Uganda. Nti nga tumanyidde ddala wa gye tuva n'ebizibu bye tubaddemu katukole constitution ye. Abanansi batuuse batuuka ne bagamba nti okulonda kwaffe kuzzeemu ebyetobeseemu bye tusaana okuzzayo mu parliament tukole ki? That parliament ekulembera omukyala Kadaga oyo omukyala oyo negamba nti tetulina budde. Ne Kadaga ne parliament ye yabamu ijuki efunye obudde obuteesa ku sex n'ebiki okyogedde otya? Yes, ngana kino tukiteeka mu Luganda debate n'enyuma. Ne tukiteeke mu Luganda. Mwijuki yakubye engalo. Katonda asaana ayokye mwijuki. Kyo mwijuki omuliro. Naye nze ndowooza nti abagoberera voltage kino kibiru Kadaga yakireese panga kati waliwo amatatu agatambula. Kyankwanze badde ezanya amatatu gali highly classified. FDC nayo negenda muri tweet nezanya amatatu amakambwe ennyo nubu nebivaako. Yo yakirize ejja bigoberera bugobereza. Akati Kadaga is a player, is a national player. Kadaga amanyi nti BDA ya third term egenda ku succeedinga ngafunye international attention once again. International global partners balina okuddamu okwogera erinnya Kadaga okuintimidating Museveni because fenna tukimanyi nti Museveni ebyokukola ne Kadaga mu office wa speaker eyo page yagizingako kati ali ku page olanye kati Kadaga must play era nzo n'omukazi mwagalako kimu kyokka tiwo omukompeyalinga n'olanye amanyi okuzanya kadi z'ebyobufuzi. So oleeta biiru ng'ereeta constituency abakyala noteekako kabulubani kangi nnyo ensi erowoozeeko oli muzira w'olutalo lw'abakyala. But let me ask you a question. Baani committee webadde oba kibiru kiri ku committee stage oba bakiyisiza kirinze president. Okay, kakati bamalaya beebuziza kubaawa oba abasibe bagenze mu kkomera lyaga nti ffe bwe tubeera mu custody batukolako emikolo n'abaana bennyini okurepingibwa n'abazadde abakyala. Once we agree that we have set up from the traditional stage
to the precondition to the takeoff. Kati nga tuyayanira middle income status. There is a cost we must pay. As a country changes from being rural based to urban based, what do we mean to get sober? Ate togenda buli kimu kisibira mu mateeka. The effort should be a program about our moral fibers, but not laws. Because these laws are going to be abused. There's no sentence about today government bonona. Zino zagenze bugenzi Kadaga aina billions 10. Official speaker aina billions 10. He has to spend this money before this term ends. That 99% of the bills passed in parliament are brought by the executive. So the executive tetusobola gisonyiwa. This bill, is it an independent member's bill? No, is it an independent member's bill? No, the order of parliament is that business is generated by the executive. Are they followers? MPs are not supposed to be followers. I'm trying to put an objective debate. Yes. I have proportioned the blame to member of parliament. Nga champion wabe Kadaga. This is not called for. Teri yo muna Uganda lwalera atalidde mmere simply because bamalaya babagula sente nyingi obantono oba batujiraga konde mu kazanyo kabwa. Teri yo muna Uganda alemereddwa kuza mwana ku ssomero. Teri graduate atafunye mulimu olwokuba this is not going to address any vice. Actually bali mu kulwanyisa malaya ono okutwala mwana we ku ssomero. Kubanga no, I don't want to osobola okuteesezeeyo kweyola emirimu. Let me concentrate on mine. Okay? Nze ndowooza nti kino kibill without going into the merits of the bill, kino kibill kiri uncalled for, kiri valuda nga bwekiwulira, era singa njagala omubaka ajje ku kosho y'Oluganda ng'eno atubulire mbu mwekyo ekiteeka kye bayisiza mu Luganda tugenda kiyitanga ojjukira eri eya marriage and divorce. Sempa yabagamba mugize mu Luganda tebaddanga marriage and divorce bill mukize mu Luganda abantu bakitegeere. Pastor Sempa eno yagiwagire. Kati ekyokubiri tuli mu kaseera nga Uganda erina abasuubuzi abajagala abalina ebyabwe nze byesaagala genda mu nnyo. Balina influence gye bateeka mu bino naye in reality this is not called for. Naye singa tubeeranga if we must have this kind of laws, kati nange mbadde njagala omubaka weewange andeetere proposal ey'okuligalizinga polygamy. Mwami Mayanja, soko simbewa katikati soke tumala okuwummulamu katono nnyo. Tugenda komawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri The Voltage program gy'oli mu kulaba. Twogera ku Sexual Offences Bill eyayisiddwa mu Parliament era nga erinze bulinzi mukulembeze wa ggwanga kuba nti agiteekako omukono ate ebeere nga eteekebwa mu nkola. Tugenda kudda mu kitundu kyaffe ekyokubiri temuvaawo. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Digitalk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Digitalk. Digitalk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed
breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the alternative digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. Essaawa ziri bbiri ezakawungezi koona kuno olwaleero the voltage program gy'oli mu kulaba amanya nze omubejjo luwedde Lydia era nga mu ssaawa yaffe so tubadde twogera ku sexual offences bill naye nga wetugeredde mu kuwumulamu mwami Mayanja ate abadde akyalina ensonga gy'ali mu kuttaanya naye nga tugenda kuba tumuddira mu ddakiika ntono nyongera okuwajjukiza bamikwano anti page eri the Alternative Uganda ku Facebook, the Alternative Uganda ku YouTube ate era the Alternative Uganda ku Twitter. Mutugoberere mulabe biki bye tuteekayo so naawe alina ekibuuzo oba kyokomenting oba kyoyagala okuwabula still genda mu comment section ku Facebook page yaffe otekeyo comment yo n'ekibuuzo kyoyagala okubuuza ate ngenda kubanga mbisoma musawa yaffe eno enyininyini ey'okubiri ojja kubateera n'omukisa ogw'okuba essimu mu studios butereevu obuuza ekibuuzo kyoyagala okubuuza era nga studio line eri 0789 017145 0789 ye studio line gyojja okubako mu ssaawa yaffe eno ate oberenga obuuza ekibuuzo kyo butereevu oberenga oddibwamu munnange tukyagenda ddala mu maaso the voltage program gy'oli mu kulaba nkujjukiza nti ebeerawo olunaku luba lwa Monday n'olunaku olwokutaano ebeera ssaawa emu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 ezekiro nga tutaanya ensonga nga bwe ziri bwe tuzireeta ate era bwe tuzoogerako ne tuza okubaganirako ebirowoozo ne tumanya ki ekyetaaga okukolebwa kyetaaga okukyusibwa ate era wamu n'okusomesa eggwanga Uganda okutwaliza awamu. Amanya nze omubejja luwedde Lilian mu studios ndi ne mwami Kyaguba Katongole awamu ne mwami Mayanja Robert bwe tugenda maaso n'okumenyaamenya mu nsonga eno n'eno
okulaba nti tusomesa eggwanga Uganda ate era n'okusomesa bannayuganda okutwaliza awamusombaniriza mwebena abatulabira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Omukyala Lilian Fiona nkutumiddeko nnyo nnyini ddala agambye ali UAE Abu Dhabi ate gyasinzira okubanga atulaba webale nnyo ddala okubanga ate kuoli mwenna abagibeerako atwemerireho Alex nawe webale nnyo okubanga mukwano olaba Sena buli Abbas webale nnyo webalire ddala Katoto Musime webale nnyo okubanga ate kuoli olaba n'abalala mwenna abagiriko abamekwano mwebale nnyo tusima bwongera tugenda maaso mu ssaawa yaffe ey'okubiri tukyagenda ddala maaso n'okwogera ku sexual offences bill era nga bwe tunaba tugimaliriza tugenda kuba tutunulira ensonga y'okulayirako omukulembeze w'eggwanga era nga yasinkanye NUP coordinators naye nga omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti abo be yasinkanye ate bossi bannakibiina kya NUP so tugenda kuba tugayagala mu nsonga ezo tweyongera okuba nga ate tuwulira okuva eri abagenyi be tulina mu studios naki kye bagenda okuba nga ate bazogera ku mwami Mayanja obadde okyaddanya ensonga neyanzege kati panejjudde oba mwami Anodi panejjudde byenajja nankumi ndowooza nsobola obijjako endowoozo mbadde nkugamba nti ensonga endala enkulu kino kibiru nakirabye ng'ekkobaani lya Kadaga yabadde ne byayisaawo ng'omuntu kati abakyala balowooza nnyo Kadaga musajja watoolanya omanyi ziba opinion polls katoolanya asembi Kadaga aleese ekintu ekiwulikika ng'ekiri attractive constituency y'abakyala mu Uganda kitegedde naye namba y'abakyala n'abamukwala nze ndowooza nti maaso keeyo okomyangawo kidebate kino tukidebatingire ddala melts and demelts because muganto lese etteeka eriregulating obwamalaaya ndowooza obanga abonaabona nga kima amazzi ku nnyanja naye nga weeyambisa ekisero tegasobola kutuuka obwamalaaya ne Yesu yabulekawo yabusangawo n'abulira egiri mitima ne gikaluba mu mawanga amalala naddala agali capitalistic in nature nga Uganda obwamalaaya babuligolizing era mwawona nze ne sibeera kansala ku KCC ze mbadde nja kubanga buli lwembaddengako ku KCC executive director bajanga agamba we need to identify more avenues of revenue. Therefore there is this avenue malaya bakola sente bamalaya bavuga emmotoka ez'ebbeeyi bamalaya bawerera abaana lwaki mu obwo obusuubuzi bwabwe ekitongole tekijjamu eziyoola kasasiro eziteeka amataala olinga abuwagiro so for me no of course waliyo abalala abaga nti if you can't defeat it you join it obwamalaya tetusobola bujjawo abamu ku ffe bamalaya be batuzaala kale goyinza okujjawo nnyoko therefore what do you do kiteeketeeke bulungi kipackaging mawanga amala tebabayita bamalaya babayita bescots kale nawano tukibranding tukizoningire nti kakati mu kibuga kyaffe Kampala ekibuga ekikulu ekya Uganda obwamalaya buleme kuba bwajjenjeero nga binyeebwa nti buli wamu babukolerawo tusobola okufuna ebizimbe nga 4-5 ne twogera ne balandiroodi baabyo tubaga nti zino zifuuke ki omuntu yenna tulina abakola ekiro obwamalaya tebuliko sawa wakola ekiro eri service ya 24 hours kale nze njagala 1 tubakebere okiwulira number 2 tubawe license awo tusobola okubeera ne justification z'etteeka eriregulating omulimu ogwo timalaaya bakugamba nti wabadde waddakiika 35 tosukkawo tuyinza n'okuyiyaayawo abaana baffe abakola zi app bayinza tukolerayo app ng'esobola okuregulatinga business eyo but as of now eyo si ye priority ng'okyalina eggwanga ly'abantu abafa enjala abantu abasuze olwaleero nga tebamanyi kyeggulo gikinaava ze ndowooza that piece of legislation is a stupid legislation. Thank you Kadagan group. Lastly, if there are forces out there abakubye engalo this is a very good legislation kiteeka lino ddungi lijjidde mu budde because ezo the statement ezitera okuwerekera ebiteekateeka fashion eno mukijjudde mu kaseera akatuufu ani yakitumiza kigenda waliwo abantu abakwata ensolo abakwata ente abakwata biki bajja kuba bavunaanyizibwa abakyala bwe bafuuka expensive as a result of economic progress middle income status ate nga tuli mu capitalistic economy abakyala bwe babulamu omuntu alina ente ze what's wrong with it nteekye yali ekomplaininze nti enyigirizibwa you understand kati nze mazikiranga ngamba nti if we must debate this then we must also debate polygamy
eddembe ly'abakyala omukyala omu n'omwami omu naffe tugambe nti waliyo abakyala abakkiriza bayambibweko bakyala bannaabwe nti omukyala bw'aba yagadde abasajja bana ddembe lye kalica temukuba naye n'omusajja ayagala okuwasa abakazi be 12 abimulaasi ne faamu ye he should be protected by a law. Therefore, tujewo embuulire egamba omu abatakumala. No, there are people who have justifications for this. Ongambe nti olina alina kuzobeera off. Obeera off. Kakati nze ndi musajja buvubi. Excess proteins libido ebeera highest. Buli nnaku nnumba. Okitegedde gw'oli mu leave, so what do I do? Gotogendako mu leave? Abasajja tebaba na leave. Omulimu gwonna gubaako ne leave. Omusajja abeera mu leave ng'afudde. Abeera mu leave nga kuno kuba kweyisaako sometimes na economic factors, but in reality keeping other factors constant, omusajja abeera ku duty 24/7. Lastly, this debate cannot go nga tetwogedde ku dress code. Tumala biseera okugamba ekigambo indecent address. Nga tetwogedde ku indecent dressing. Bana science President Museveni batera okuyita wano bandize ne batuwulira nti ekitonde ekikazi Katonda yakikola nga kiri highly potent. Waliyo parts z'omukyala nga ng'oba oyagala osigala ng'oli soba ng'olizoninga straight nga bazita batya waliwo this black page this waliwo chemical omusaayi gwe zigeneratinga ng'oyagala ate bagamba excessive adrenaline mu bwongo alitadinga ki. Now these are scientific arguments. Naye ndabyeko era mbadde njagala kubuuza lunaku lumu nti twogera ddi kuba ndabye ebipande mu kibuga. Kuliko ekimu ekigamba nti my dressing is not an invitation. Who told you? No, who told you? It's not an invitation. Ekundiliri bwe. Nipo zirumiriza. You are inviting. Sigambyo je. No. You have. Nze nyambadde nga ntambula bya. Katolu bwama defining rape by an Oxford Dictionary as forced sex. Naye n'agamba nti bascientists bagamba sex begins in the brain. Kati gwe provoking obwongo bwangu, you have raped me. Actually, men are raped every day, every second of the day. Men are raped by women. Of course, because we are super creatures. We don't have time to go to police ngamembo natunulidde omukyalo oli obwongo bwange ne bucyankalana yankosezza okitegedde. So if the debate about indecent address, then we must have a debate about indecent dressing, especially in public. Nyabo yambadde wakula bulungi nnyo Mukama Katonda yakumalirako obudde noyongera nako mwine body decoration mwine embira mu kiwato olinya taxes tukubye maaso fe tukolere ki no tukolere ki okitegedde walabyeko abambala hijabu nga babakutteko waliwo mulabyeko ababakyala okutambula ekiro ngova abamu ngava ku mulimu waliwo wa hijabu gwe balepinga babayiikiriza. So ebiteeka teriri relevant kati ne bebalepinga baba banyumira baagala mwami mayanja mu nsonga onaabye n'osiba enviiri n'ofaanana Bikira Maria n'ebikowekowe n'oteekako extension n'ofabricating extension buli kintu kyolina ku mubiri n'okiteekako attention. What are you calling for? What are you calling for? Njagala nyambale ndabike bulungi. Okulabika obulungi kyeki oba nyirire. There is also this argument by police that while it is your right to exercise your rights, be mindful of other people's rights. As you want to look good, be mindful of my biological consequences. Because you may take a photo of lipstick when no berenge yakava mu supu, my friend, the purpose of supu kuwutibwa. Okay? So this debate is an irrelevant debate because the bill is a stupid bill. Abakyala nga mukyayagala okulabika obulungi wenziryamu okubuuza nti mwami Mayanja guloze no bill tegendereddwa kubanga ekendeeza ku gender based violence n'okuba nti abaana bangi bazze bakwatibwa barepingibwa bakola
one of the factors that has contributed to the rise of gender-based violence is change in our economics. As men become poorer, as women become richer, as the role of women change in society, abasajja abamu nga bakyakalubirira okwadapting to those changes in the roles of women in society, those ones are there. And these ones are not going to be addressed by law. Gender-based violence is going to bamalaya bajja bakuba ebikonde mu loogi as long as baseera ate balemereddwa okukola ekyabalesa ne baagala okunyukira muwaleti z'abasajja bajja bakuba ebikonde. Now what is interesting is this issue of sex in custody. There are also other people from other countries abagamba nti omusibe omukyala waziza omusango gwo Robert Kyaguba yebbaawo gobe bakusiba Robert baba bamugyeko eddembe his conjugal rights bazimugyeko. In fact mawanga amala Robert bamukolera time te bajja n'akulabako mu kkomera. Kakati bano bakyali traditional nnyo okulowooza nti omusibe as long as there is consent. As long as there is consent. Newa abatakiriza waliwo okukaka obukasi. Tokiriza. There is biological consent. Yes. Saze kwogera kwebyo lwale but there is biological consent. N'abasiba abo gutosibwanga kubuuzanza asibiddwa. Nabo waliwo obudde bwe batuuka nga nature calls and it must be answered. So I am not justifying it if it is a crime. If it is evil, but I want a debate about its morality. Expanding it. Oloza billion we nabanga eyisidwa. Enesobola okuteekebwa mu nkola n'okugobererwa. But is a very conservative African. Kino tayinza kiteekako mukono. And what is going to happen? Banaabanyigiriziddwa nga luli society emu we yamuteekako akazito agenda kuzanya byasinga okutegeera ajja kukiteekako omukono bakiwaabire mu kooti winyiddoola akikube. Nga bwe bakola ku kiri ekyayita. That is typical Museveni for you. President Museveni atakkiriza abawalabe kwenoonyeza basajja. Agamba nti bw'obeera taata oba taata paka ng'ofudde ate omwana aba mwana takula maaso gaali. Nze mmanyi bawala bange tebasinga okwagala therefore okukinkakatikako kibanoonyeza. Kakati tagenda budde bwakuwuliriza mbu simanya mbu abawala baba dressinga bubi bo baba badressinze batya ate sexual assault. President Museveni kati alina obuzibu umeme agambye mulimu ababbi. President Museveni alina ekizibu buno obunyonyi mutukutuku bwe yagula busesente z'omuwi w'omusolo alina ebizibu ebinene. He has cancer economic cancer nti ekisystem akikuba ebiraka nekitiriika alina ekizibu ky'emyoga accountability bakuŋŋanya buli kyayita abantu. Minisita Kasolo yagambye emyoga is a success. Kasolo is a joker. N'agamba nti bamafia yadde bagezaako omulemesa okulemesa emyoga ye ali proud. Ekigambo ky'abamafia nakyo tukiveemu. Ababbi ba gavumenti beekwese mu kiga. Kasolo is incompetent. Yaleeta ki project ekifu kati naye yeekwese mu bamafia. Sometimes bamafia baba busy. Baina schemes eziri grand nene ziri bamafia bebanyabo okumalira obudde kugine just emyoga. Therefore nze Museveni nku profiling de ebintu kati ebimutakuza empala ate umeme bamufera amasanyalaze tukoze mangi tegalina katali wakiwulira. Very soon someone is going to tell him point blank that power generation does not stimulate industrialization, keeping other factors constant. Okay? So he's grappling with that problem. Wakitegedde. President Museveni, I know Lutalo. I know in-house fighting munda muli. Power struggle. Kakati talina budde bwagenda kumala musimanya bamalaya babatira mu loogi musimanya. That bill is going to be an idle bill. Maybe to rigirowoozaako. President asobola okireeta n'akigoba ne kikomawo nga kadaga bamukubye akalulu olanya n'akiteeka mu firiji ne kifa. Kino tukiwona. Okay. Tweyanzenge Mwami Mayanja ate tugenda kuba tutunuulira ensonga y'omukulembeze gw'eggwanga okuba nti yamitinze NUP coordinators era ye topic gye tugenda kuba nga ate tudiscussingako essaawa eyo naye nga nkujjukiza abo banga oyagala okuba esimu mu studios butereevu studio line edi 0789 017145 0789 017145 ye namba ya studio gyosobola okubeera nga tokubako butereevu
n'obuuza kibuuzo kyoyagala okubuuza ate n'obeera nga mukwano gwange oddibwamu. Tugenda kuba tutunulira ensonga eyo ey'omukulembeze okumiitinga aba coordinators ba NUP. Nkujjukiza omukulembeze gwange agenda kubanga alayira ennaku z'omwezi zigenda kubeera 12 era nga emmotoka ezigenda okutambuza abakungu abagenda okujja mu ggwanga Uganda, emmotoka already weeziri, abantu abagenda okuatendinga basuubirwa okubeera mu 14 n'okusobamu. So ennamba eyo nnene bwetuba nti tutunudde public gatherings because Ministry of Health yazibaninga, naye bwe kiba nti ennamba y'abantu eyo egenda kutuula then kigenda kubeerawo akukulayira ku mukulembeze w'eggwanga Uganda. Naye nga tuze ku mulama guno tutunulira mukulembeze w'eggwanga okumiitinga opposition oba abamu kubali mu kibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti aba coordinators b'ekibiina kya National Unity Platform, era nga yabasinkanye n'ayogerako nabo, naye nga omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga mukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform ye yasese musese n'agamba bano be bamiitinze si bannakibiina kya NUP, tabatwala nga bannakibiina kya NUP, naye nga yagamba nti mu tweet ye gye yataddeyo yagamba nti after killing, maiming, torturing and imprisoning NUP supporters, he has the audacity to parade people and claim they are NUP. Yagamba nti bano bataddeyo oba abageza okumitinga omukulembeze w'eggwanga ate si bannakibiina kya NUP. Ngenda kutandika ne mwami Kyaguba Katongole nti bwe kiba nti omukulembeze w'eggwanga yamiitinze ab'oludda oluvuganya oba abamu ab'oludda oluvuganya ekibiina kya abavuganya gavumenti eneriko kinasobola okumalawo ebizibu ebiri mu ggwanga Uganda. Neyanza nnyo omubeja mpoze ekyo nga sina kiddamu kubanga ekyo kibaddewo emirembe n'emirembe amiina. Nja kusooka okwebaza era FDC yakola byo okugoba mayanja oyo mu kibiina yadde akyakirimu naye yakola byo omugoba simanyi kati oba aliyo ngaani so yagamba kati ali independent n'agamba ekibiina kyamugoba naye wekibanga kyakugoba ate n'osigala ng'okyakyerippako noonyaka awala bintu bingi nnyo bisobola okubeera ne ideas ezizimba ng'ezizo kati ate ekugobera ki anyway webale nnyo naye mayanja nze nja kusaba bana FDC bakuzeeyo mu kibiina oyongere okuzimba oba tosobola kwegatta ku ffe kubanga bwe tubanga tibe tukola birungi bagamba oba tosobola kukola nabo nga oyina ekizibu nabo at least bajoininge mukolere wamu osobola okujja ewaffe najja ewaffe tetulina buzibu kati ffe tukulinze nno FDC kyakolamu ensobi. Ekirala oyogeddeko ku myogo emyogo egyo ne Haruna Kasolo waabwe nakyogerako olunaku lumu nembagamba nti baminisita ba President Museveni be baagala okusuula gavumenti ya President Museveni beyeerondera kubanga no kati nopu erina kaki so baministers omu oyinza olowooza line minister oyinza olowooza akolera Juba omu n'akolera Afghanistan then omulala yali wano yali mukulamentinga nti minisita wa genda ali mukulamentinga sente tezituuse ku bakyala n'abavubuka eziva awa minisita Kasaija mu finance ze yawa Kasolo owa minisita microfinance support center notunuulira microfinance support center eri mu kulwanagana egamba minister of gender tebayambye kutuusa sente ku bantu so nga sente bazibawadda by the way some used yesterday nga minister ali mugamba bateekewo okunoonyereza ku bibiina bye bawa sente okulaba zakola ki sina okulaba zakola ki oba ebibiina ebyo bwebiri bya ddala naye ate ministry emu ng'eyambibwako kale tugeze mu Kampala KCCA babawa certificate ezibakiriza okoperatinga meaning balaba nti webali bamaze okuzuula nti kino ekibiina is a full fledged group basobola okwekola mu sako zaabwe bafune sente from minister Haruna Kasolo naye kati gwe right now ovudde bali sente bazifuna dde emyezi 3 emabega
right now oli mu kugamba minister jangu dayonoonyereza olaba oba ebibiina ebiwe ebiri muli mu kwonoona sente za mwi wa musolo muli mu kwonoona sente za gavumenti muli mu kwagala kufairinga president ogamba nti abantu beyawa tebaliyo kwegamba naye mu ggwanga mwebali bonna baminisita aba for example abali in line okwasaganya president okuimplementinga directive ya president mwebali mu ggwanga naye beefula nti babimala so webanga bagala kufairinza president nga bali mu kwesa kakodyo kakulimbirira kujja ku TV kutandika gamba ndi mutandike munonyeze kino be sorting ba minister bafe tudeyo ku mulamwa guli mwami ekintu kyotunuulira no ba supporters okumeetinga president full figure wawa bajo wawa mayinja yavawa yava munno ate full figure yava munno kati actually yava mu people power kati njawulo eki njawulo ki banjawulo tewali njawulo aba people power nedda nga nalabako baluwa eyawandiikibwa ng'esabira okazi bwe Bashiri Mbazira sente mu NRM secretariat nze bwe nagenda mu kalulu saazifuna yes ne baziwa Bashiri Mbazira ne baziwa Ingrid Trinawe oyinza okuŋŋamba nti mu Uganda wano weri kati ng'abo gye bali ab'ekika bwe kityo mulowooza wano mu Uganda buli omu akolerera kubeera ki kubeera bulungi ng'omanyi nti woba otunudde entebe weewali akasente akasobola okujja mu bwavu bannayuganda bakyakaaba nnyo era Bobi Wine agenda asigala mu kibiina bwogu nga ne munno amubeerako ku lusegere simanyi Rubongoya waliwo Ssenyonyi kati Ssenyonyi agaana okulayira agambe nti nze nkyali mu struggle saagala kulayira kubeera MP ati kati naye tagenda kwewozaako mwami Kyagulanyi yagambye nti okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga tekubajja mu struggle era struggle ekyagendera ddala ekyo oyo Kyagulanyi bwali agenda sigala mu kibiina nga Kyagulanyi era alinde bano bamusonderenga ku kasente aka leader of opposition ba MP be yabatekerawo nti buli mwezi balina okuteekayo miliyoni 2 ng'etteeka mu kibiina kye alye sente ze akomaawo ba funders ne ba donors be yali asuubira abali ebweru okumuyamba nga asucceedinze amanye nti ekintu kyagaana ye kuye takyalina plan B takyalina kyatugamba takyalina kyatugamba so bannayuganda ng'omanyi nti obadde muvubuka ng'oli munaku mutaatawo ne maama wo baakusomesa nga muli baavu mwatunda ploti zammwe okugenda okusoma oba ente nga zosomerako ne ziggwawo faayo nnyo kukuddiza bazadde bo akasaala k'ogenda okufuna ng'olondebbwa nga kansala oba MP mu kisanja kya gavumenti eno eriko kubanga like it or not you going to implement NRM manifesto purely ekisanja kyonna woba ovudde ku ebyo ku byange byogamba nti ogenda ku implementinga Kyagulanyi manifesto gyensitamanyi oba gyeri oba teriiyo ogenda kusuula abantu baabakulonda mu kinnya babule n'okutunula babe nga tebagana kutunulako kubanga bagenda kugamba nti muwunya so totewaana kugamba nti nze saagala agenda wa Museveni kubanga wobanga wajja akolera bantu implement Museveni's and NRM's manifesto not your head kugamba nti nze ngenze mu bantu tukyali mu struggle owudisa abantu abo otambulemu oba ekyange nga bwe natunulira Sewanya na wano Makindi yakwata Ludo n'atwalira abantu abavubuka abantu bavubuka abamu bange banaye mbasakidde mwebale n'abatwalira Ludo bazanye Ludo webale nnyo MP bani abanazeeta bamu bameka abawangula basobola okuzeeta bamu nze ow'omutwe ogulisoba nga ani mu kunoonyeza muzadde wange ekyokulya
kyasobola okubeerako osobola okuntwala mu competition ya ludo nzanye ki muzadde wange yantwala ku ssomero fine natandikira nasomera ku UPE nensomera ku UZ muzadde wange nasasula tuition ku university ompeereze ludo nti onsakidde MP wange ludo kale nkugoba tonsembere na kunsemberera abo bobe banakigwanzi beyagaliza bokka olumala okufuna omusaala gwabwe ogw'emiliyoni 4 miliyoni 35 bamuwadde emmotoka ya miliyoni 5 nagula kalidine ye miliyoni 7 nava eri n'agamba nti atandiseko aba nange n'agamba nange ndi mwavu mwe bano banamboza amaze mu parliament myaka 15 naye avaayo n'akaaba ne banamukono nti banaye tuli baavu lwaki tobuulira banamukono nti banaye najja mu gavumenti eno bw'obanga omusajja akuba ewaka bw'obanga olina omusajja nga akuba ewaka lwaki tosibamu ebyo n'osiba engugu n'ogenda n'ogamba banaye banamukono Museveni anemye ebyange mbisibyemu engugu zange zimyumyudde neetegudde ekibambulira ngenze n'otuvaako yasigalawo nga MP najja n'atugamba banaye tuli bubi nnyo gavumenti ene tulabize ennaku n'atagamba bantu be nti banaye mwetabe mu NADS n'atagamba bantu be nti mwetabe mu myoga n'atagamba bantu be nti mwetabe mu operational execution n'atagamba bantu be nti banaye nalese endokwa z'emmwanyi oba ez'akasooli oba ebijanjaalo olowooza lwaki abamiitinze mukadde kano ayagala kusaine kubanga waliwo ebigambibwa nti ayagala tetulina bavuddeyo okugamba nti ajja kulayira no president okumiitinga abantu alina budde tewali time frame gyosobola mugamba nti bano bamiitinze ddi bano okujjako nga tebakoze appointment kwagala mulaba the moment wokola appointment yo ng'olina kyoyagala okugamba president not kuva eri ku meetinga ogenda okumeetinga ordinary person olaba okumeetinga Lukwago wano KCCA oyinza okutambula wiki namba nga tonamulaba Lukwago just road mayor owe Kampala oyinza otambula wiki namba nga Lukwago tomulabye kati olwo president so bano bakola appointment nga balina bye baagala okugamba president very true era bw'obanga olina kyoyagala omugamba nga mutuufu is an itching point you make an appointment with him bano bafulufiga baaliyo bamayinja baaliyo babajo baaliyo bagenda okuvaayo nga bakyusa which is okay ate bagenda nga tebamanyi kye baagala wobanga nze nkugambye taatawo ne mama we banga bakutwala ku ssomero n'osoma nasale n'otegeera emyaka 13 n'ogimala ngo n'ofuluma P7 ng'olina 13 years muzaddewo nga yakyakulabirira olwaleero oba tosobola kugamba nti ekisobola okunyamba okuva mu bwavu nga nze ndi mukulembeze because if you think you're going to develop in politics meaning you're going to become a crook so only crooks develop in politics so therefore bano obanga bali awo bakazanyinkirizi nga president bwabagamba nti okubeera MP ng'omanyi kugamba point of order mu parliament only that nga kyekikututte then you go on olina omusaala gwo ogwa ne sitting allowance ze bagenda okuwa per month odde waka nesende miliyoni 5 ez'emmotoka naye oba omanyi nti wajja oli munaku ŋŋanze wano kyaguba katongole omusajja naveeri nenesimbawo n'obusente bwe nalina ne mbugabira abalonzi ne bakeera ku makya ne batanonda kubayamba kubanga baavu yes nakati nga beeranze wankusanga n'okaaba banaye enjala ngamba okay kwata so abantu baffe mu Uganda tulina kye bayira kankubulye mayanja eggwanga lyaffe buli omu yayonooneka awatali sente takola gwe nange tutudde wano naye tulowooza enkya emmotoka erina okutambula ndina okutuuka ku ofiisi budde bwe buti ndina okubala kino niwoba ogenze mu kyakyo waayo ekimu eky'ekkumi niwoba ogenze mu kyakyo waayo ekirabo ekiweebwayo niwoba ogenze mu kyakyo wa nze ndi musajja mu advent so ebyokumiitinga ba NUP supporters omusajja omu takyebalama nti abo si baffe then nze omanye otya nti nze ndi wuwo
nabadde eggulo nabadde eggulo mu meeting emu nenyeko Derek mu meeting emu ne Sembatya Wanup ne Ifa Mbirina mu meeting emu ne Rashid ye coordinator w'abantu era nangamba ndi mu kunoonya kya speaker Makinde na yaka sente ne mugamba kati okoze otya tuli mugenda batuweeke batuwa tujja tufandinge obwa speaker so webanga bali mu kitunula mu eyo ango nti si baabwe kati nze nina evidence nti baabwe exactly adize nkugambye nabadde ne Rashid Rashid wamukyazaako wano wali naye wano mutyaba Rashid yagala bwa speaker Makindi naye ali mu kunoonya bwa speaker naye mu nsawo talinaamu ali mu kunoonya ali mugenda bamuweeyo kantu wona wanaakasanga wensitamanyi so babitinze abanuupu sigamba nti tulina nnyo kye tubaagaza bo be baagala okuva mu bwavu babagambye mugende mukolesako tubateekeremu enkulaakulana gye musobola okuyambagana as a group of people. Okay. Tuddeko ewa Mwami Mayanja. Mwami Mayanja, kubweno ojogerako is it a good move or it's a bad one? Wetu want tutunulidde ekyo mukulembeza okumitinga abanakibiina kyano. Is it a good move mukulaba okuko? It is a good move if you are following the politics of a hyena. What do you mean by politics of a hyena? Abalabi ba voltage Kyaguba Robert asize ekifaananyi ababaka ababeera mu paalamenti nga bawakanya abayimirira ku point of order only nti bagootaanyiza enkulaakulana mu bitundu byabwe. After point of order, what next? Research has it abantu abasinga okuvuganya Mwami Museveni bava mu bitundu ebisinga okufuna mu Mwami Museveni. Ekitundu ky'ekisolo Museveni kimulonda 9 era bagamba nti NRM kigana kwigana sobola kigeraageranya ne Makindye West constituency. So abantu bategeera okusingako awo era njagala kutegeeza mu abalaba voltage ono President Museveni mutima gwakaluba bw'omwana n'oweesiba ebisanja baseka bangi abeesiba ebisanja omusanga atambula yeyogeza yekka tabu yamukuba noonya Kidduma kubu ya Kampala Road okwotera omusangawo nga kwa housing finance omusajja is a reverend mu mateeka LDC simanyi mirundi emeka gye yogera ku mwami oyo alina ekkooti onzolonda Supreme Court ayita nayo agambula so it is not true. In fact, bwogera President Museveni bwe kyakuba ogenda kufa bwavu ogenda kufa bw'oba oyagala ofuna Mwami Museveni kolanga Anderson Buloti sooka omukubi bw'omukuba akuyite obwavu bwona busukka kakati eyo debate ngimaze it's not true kubanga district esinga okulonda President Museveni tezirina nguudo nga ze Kampala kubayo Kampala emukuba buli ssaawa tebalina masannyalaze nga Kampala tebalina mazzi mayonjo nga Kampala etegedde. So, fetwakizuula nti bw'okoma omuwakanya gy'okoma okufuna ki service delivery. Now, ekintu kyanu okusinkana President Museveni kinyumidde. Ndoza kati Kyagulanyi azze mu politics w'ekisajja ekikulu. Kati Kyagulanyi ava mu buyimbi, ava mu kirasi z'abasuni baadungu, baraga mafini, kati azze ku board gye bayeseza empiki z'ebyobufuzi. Abaludde mu kazannyo kano gano si mawuli. Abafunye omukisa okunywa ku bikopo by'abakafulu b'ebyobufuzi bino tubimanyi. Politics is a game of survival and it is determined by numbers. President Museveni bw'amanya nti mu Buganda baamukuba akalulu nga kada wa political science okola ki banoonyi yabakubye mu kalulu abakubye emiggo principles ziri bbiri. You apply violence and patronage. Bakuba emiggo bawe ssente bajja kumaliza nga bakuzinira amazina. Kino Kyagulanyi bamulimbalimba abana abatulimba mbu bumunoge mwanya emyufu eri emyufu ezitalina mulamu awo emu kuzo yiino wano eno myufu nayo mulamu ate bagenda kubatwala ate talina kyagenda kukola ajja kuvayo akuba emimiro ku Twitter. Uganda bagifugira ku Twitter era na bino byayogera bya kisiru. Teri agenda mukwatira kisambo agambye ataddamu kooti ye
After killing, torturing and imprisoning Nup supporters, he has... Kyagulanyi bamuzadde jjo yakava mu pampo okutegera nti President Museveni ebyokumugamba mbu after killing agwesimawulire because President Museveni ng'asoma omugenzi Boniface byanyimanyumya nti kyamujja enviiri ku mutwe Museveni we yasooka okugenda e Tanzania okusoma ng'afunye holiday teyajja Uganda yagenda Mozambique yeegatta ku Frelimo ng'okusoma kunaatera okudda n'atuuka musajja n'amubuuza wayobadde wamubaddeyo nga tutta abazungu musajja yamugamba ewange tewabeerawo bayiba musayi noonya gy'obeera oyo yeyewe tehabulwa Museveni kati omunyumiza mbu after killing them kazanyo President Museveni kasinga okunyumirwa kuyigga naye ate yetayiga ngabi bantu bw'oyiga ekisolo okukikwata successful omala kitta kati abanuupu ate abanuupu bagenda mwangu era kubanga fe aba FDC of course nafu wali abasinkanye President Museveni naye argument zibadde nga fundamental nga mumubuuzebuuza era n'avaayo ng'ali pissed off n'agamba this is a very wrong group okiwulira naye kati bano ebyoyi byabwe byewandiikiddwako sebo otutwala ddi President Museveni is enjoying the right after all ne Kyagulanyi talina kyabagamba fe mu FDC nga besigya atugamba temululunkanira mmotoka nnene temululunkanira bizimbe birungi mwe munoonye buyinza mululunkanire gavumenti nga tuli mu gavumenti emyaka 3 ebizimbe bya hamu bijja kuba bya Uganda government mayanja gogendo bisolooza tenda tujja jikuwa kati nze ngompe milioni 2-3 kogo obuzimbe gwempitako bulina batugamba fa ab'Nakawa tusalira ku Centenary Park kudde eri kati buli ali mu struggle tulina bwe tukuwandiika buli lunaku abaana b'abalwanyi nga bola baba n'ab'enale abaana b'abalwanyi b'FDC bajja kusomera mu masomero agasinga obulungi nga tumaze okuwangula struggle kakati ffe namwe we muli gogambye osomedde ku ssente za gavumenti qualification kijolina muli balwanyi right so enupu egenda kwanguwa nnyo because it is ideologically bankrupt ekirina kizimbiddwa ku lwali mwana waffe kyali waffe nga mufuka wa nupu akiwulidde after all mwami Kyagulanyi lumu yatugambako nti talina buzibu na 10-point program ya President Museveni and the moment you have no problem with the 10-point program then tolina buzibu na Museveni whatsoever fact oyinza okuba omuwalana lwa mmotoka tubulaba naye abadde afunye ya bulletproof Kyagulanyi Museveni amuwalana mmotoka zino ze tutambulira mwaziko ayagala efaanana n'eyandi naye talina buzibu na ndowooza ya Museveni ku Uganda talina ndowooza era tutandise okulaba obubonero bwa Museveni mu Kyagulanyi atya of course bwenna tukimanyi mu National Resistance Movement mu National Resistance Army Yoweri Tibahabulwa Museveni ye alpha and omega yatandika era yafundikira ntegerekese akati twakirabye juzi Kyagulanyi Center mwali n'ekibiina ky'ebyobufuzi ayabadde ejjinja ng'agamba abanne nti muzimbe institution so si powerful people ng'akutte ekkalamu nozadde atudde ku buliri bwe nga ne maama Babi Kyagulanyi ali mu kaaleesu n'awandiika ebbaluwa nti dia amulyato obwoyo we FDC njagalo gye tunyumyemu akasajja ako kamanyire yasinkanye bannakibiina kya jeni kugambye fe abategeera okusukka kaawo if you want to write to an institution waliyo omuntu ali mandated ye secretary general kitegedde bw'oba owandiikira FDC you write to the secretary general you don't write to the party president kati ebyo tubadde tubiraba President Museveni yabikola ye yayita abantu mu iPod summit meeting ku ssaawa 4 najja ku 12 n'agamba mulina bamukisa mwe mulindidde wano mu hoteri ze nalindira mu nsiko emyaka eki ebikolwa ebyo tutandise biraba nga byeyolekera mu Kyagulanyi ensonga ya nupu bwetaba mu Kyagulanyi tebaawo ffe mu FDC nkugambye enneseeyo omukolo gaggadde Kizza Besigye oba ali mu America oba ali mu state kinange simanyi Secretary General yagenze ku mirimu emitongole but the institution is running function y'olwaleero etegekeddwa women's reach ne youth reach mwami Mayanja mwami Kyagulanyi wana abadde ayogera n'ayogera ku bannakibiina kya nupu ababaddeyo n'ayogera nti abamu babala kasente opposition wano we mutuuse okuba nti mubala bubazi kasente muli compromise by omuntu obutinyi bwebuti
ekigambo ekyo kibi. Okay, oluvuganya government. Wali abantu abali soba okusinga kwabo boyita opposition. Naye nabo bagwa ku side yemu. Wali abatakanya na mwami Museveni nga bali munda mwenale mbamanyi nange ngono amenye bamutyaba Rashid n'abala nange nsobola okumenya wana amanya abali mwenale nga tebakkiriziganyiriza ddala na mwami Museveni nga twaba deploying ayo strategically bo balwanira muli. But because government ya mwami Museveni we kutegeera nti ogiyekere kulyanga sumbusa for today sigenda kwogera manyaga, but trust me jebali. Now opposition very defined by NUP. But NUP is part of opposition. It is part and parcel, but it is a minor entity. Naye ate ina yesinga kuluda oluvuganya government yesinga ba MPs ku 11th parliament. Kubawa lopo omulungi tubawembe ne chief whip batwale ne committee za parliament zonna. Eyo si a struggle y'opposition. Eyo si a y'opposition. Opposition. Ero kimanyi ndi femwe FDC 2016 nga tukoze people's government nga tukiriza nti Dr. Besigye yawangula akalulu ngera akoze okulayira okwali colorful nga mulamuzi wa state nga alayiza Kizza Besigye nga truly elected president of Uganda. Government nemukwata nemutwala mu court ngemulangira gwokulya mu nsoluku ate yenyini omusango negweddukamu. Twali some elements mu FDC were against okola lead of opposition. So njagadde olategere how diverse is opposition. Now fetukiriza nti NUP ekyalina bingi ebyokuyiga mukazanyo okuvuganya Museveni. Ekyalina bingi ebyokuyiga bo bennyini balina olutalo lw'okusooka okwezuula mu kibiina. Beba National Unity Platform who promotes this unity amongst Ugandans. Dwachi. Era bo mu kusinkana okulemeza eggwanga beetegese okuba nti bakolera mu ng'eggwanga okulaba nti emirembe gisigala walimu okubeerawo obutabanguko violence ez'enjawulo. Eyo category endala nejjukira ti formation ya NUP yali yakuyita buli bantu. NUP bakyali kiwaanyi ekyokubba abantu mu bibiina by'ebyobufuzi bakole ki ekibiina ekyekivandulo. Abo abagenze babadde beenaalemu abayingira abatwalibwa weevu okudda ewaka ewaabwe ago simawulire. Neze kyenjagadde otegeere abakoze ekibiina constitution yakyo yakyameringa irizi ani yali alabe ku constitution ya NUP. Engeri gyotali wa NUP gyeri constitution it's a public document FDC eri ku website eya ANT nabo bapyanga naye malikiddwa si kibiina kipya kino kibiina kikadde kikadde. Bwe tukusalako enviiri zino ne tukusala shahulini tuba tetuzaddeeyo mupya osigala omugwe kenyininyini naye nga tukukyusizaamu kati NUP kibiina kikadde kisinga ne FDC kiwulira bakibulandize NUP yaliwo bagiregistering oluvannyuma lwa referendum ku bibiina by'obufuzi. It is that old. Therefore abannanyini NUP abagiyingidde bano basegonanensasira segono bamateeka yasomaga bamateeka yasomagawo akati segona advocate of the high court alwanagana okutegeera is struggling to get in terms ne constitution ya NUP naye omanyi balwanagana na bebano banyekono bayogeddeko. So NUP binegenda biraba bingi nnyo naye nze njagala kujjukiza mwami Kyagulanyi tweets zinyuma era zirina fellowship nene. That is what social media does. But politics goes beyond social media. Njagala mugamba nti bino beyasanga mawayombe beyasanga muntu banga muntu yagambanga structure building nga Besigye amugamba Museveni gwentegeera obulungi wozimba wagula. Besigye nga bagamba tugata amaloboozi tukube politics ono wagungula mpagira nkusasule. Bano bakyagu bagambe nti abantu yabawanga sente bamuwagiri. Muntu Besigye Otunu n'abalala babadde mu kisaawe kino babadde nga bamobilizing Uganda to defeating politics wangula nkuwagire. Kyagulanyi bwe yajja n'agamba do not contest 4 times and then on a 50 times you tell us that democracy doesn't work. We believe that democracy works. Mr. Kyagulanyi, in democracy there is a freedom of association.
bano bewegaana nti bamemba ba NUP, indeed ba NUP, but they are exercising their right to associate. This time around, they chose to associate with your opponent, Mr. Tibahabula. Enjoy the music. Watujeregerera n'ogamba nti ffe tubadde nga 7 mu massaging oli kimeya kyemati ne bane rwendi kisanga simanya mulya bikyoyo kyagamba mutubadde tuzina squeeze hakati ne nubihaniri ali mu squeeze hanyumi bamyo mani manjali mu komera Tibahabula muyimbi ate yo rapa akuba rapo onoraga mafino onorapa mwami mayanja nga tunatera okumba omasibula abatulaba njagala kusibula abatulaba naddala abantu abali conscious about free Uganda, a new Uganda. Temuwubisibwa bano abazze nga bagamba ffe Abaganda kubanga ebiruma bannayuganda bisukka aspiration z'amawanga gaffe. Era bano abagamba nti ffe Abakatuliki mubaviire kubanga ensonga ezitulumanga abantu nga tuli mu mayumba gaffe si za Katuliki ate si za Buganda. Mwami Mayanja nga tonna bakusiibula officially akatalekeka. What's your take bwe tuba tutunulidde ekya Mwami Robert Kyagulanyi Center mu committee nga ebibiina ebyenjawulo okulaba nti bakolaganira wamu? Ebibiina byagala meeting nga tebiri mu Uganda agezeeko ejjuba nakugambye totuula bw'oba oyagala odiringa ne FDC follow the principle to the dot. Bw'oba owandiikidde Amuriato omusisinkane, the answer is Amuriato amakage najeera gamanyikiddwa ayanirizayo abagenyi nga Amuriato boy. Bw'oba omusaayagadde osobola n'omusanga kuzimu kuhanga out ze Kampala. Amuriato boy is a normal human being, is a normal Ugandan. Once in a while he takes a break n'abeera ne free moment ne family ye n'emikwano gye. Era kyovola abaali bamucomparinga ne Kano Kizza Besigye abagamba oli agenda n'engatto ze yayine. So Kyagulanyi could seek appointment nasinkana Amuriati eyo mu free time ye. Okay. Taina kujja ku headquarters. And I think if this yamutwitirize bulungi yamadde kadoza akamujyamu ebintu byabyesigaalize yagamba tubimukwasa. Sibula abatulaba Mwami Mayanja. Ate byetwamukwasa byayagala otuddiza. Bw'aba byayagala otuddiza, let him be specific about the agenda of that ensisinkano gy'asaba. Malirizanga kyabavubuka. Myaka 35 emirimu gigaana. Politics wakona kafuna economic policies eza kwata wano wakocha tawo wagwe tagenda tugusa mioga bonna bagagga wale kwata awocha twewole tuzimba amasanyalaze ga stimulating industrialization tate kati umeme erimu ba middleman erimu ba dealer ebyo tebigenda kola gwa muvubuka atalina mulimu kola eguno gattako okunoonya Uganda empya ze calling yange. Okay. Sirina mulimu mulala gunyumirwa kola kyovola bandese ebitole by'ennyama najja na nkumbi nezijanga nine subi nti bwe nabeera ku platform eno njakwogerayo n'emyoyo ena njakwogera n'abavuka babiri oba omu nagambe nti olutalo lw'okununula Uganda omulundi ogusembayo nga tukujja ku bano abalowooza nti baatuwa kino kintu kya baddemu okujja ne batugamba wano tuli sole bilioni 9.9 zaafa naye yasole mutuwole eyendala abatutemera ebimu emiti abatutemera ebibira kakati bavuga nti twewole tusimbe emiti abo abatutadde mu bubiina tebagenda kubaako kye bakyusa ggwanga lino okujjako nga ffe kennyini tuzuukidde wamu ne tuddamu ne tukola ate nga tetutunuulidde buno obutinitini bwe batutaddemu obutwawula sijui Uganda sijui Mwami Mayanja twanza Mwami Kyagulanyi basibula batulaba mu sekendi nga 5 abanyiga gye muli naye mujja tusonyiwa abasanyuka gye muli mwebale nnyo kulaba nti nammwe mubeera ne mufollowinga abantu bammwe eggwanga lino bavubuka babagamba mwe muli abangi percentage yammwe nnene era namwe mukimanyi bulungi naye buli lwe mubeera nga muli bangi mu kitundu mumanye kikye mwetaaga kubanga Bwana Mayanja bavubuka banno abali eyo bw'obanga omanyi nti wasuze enjala ku makya okeera kunoonya 10 kyakuteeka mu lubuto
tewali Munnayuganda buno obudde ng'omanyi tosobola ku affordinga kufuna 100 weetwala mu mbeera ey'okwagala okutabangula wonojja 10 enkya. Naye waliwo akagambo katini nnyo nti you should look at the side of the bread that has blue band. Woba ng'omanyi nti oli mwavu gwe Nuupu ng'omanyi nti ogenda ku thank you kuba the side of that bread erina blue band yeeno eyo teriyo kiriyo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tusinkane ku Mande. Bannayuganda mwebale tulaba abali mu ggwanga n'abali ebweru n'okuteekako data wammwe n'abaliwa abali wano n'abali ebweru. Yes, wano tukola programs ne kacaayi kabeerawo buli bwoyagalira kabeera kafumbe nga nze ketusanze nga mulimu ne kaawa mulimu timasala so sibayita kantumireko abantu ababaddeko nga batulaba omwami tumusiime kato naawe kakulo tumusiime bayole nnyo kulaba bagamba batulabira mbalala mukyala Lilian Fiona agambe watching live from UAE Abu Dhabi webale nnyo kubanga ate olaba omwami tumuhimbi Senoman webale nnyo kulaba atwemerireho Alex naawe webale nnyo kubanga olaba agamba following and watching keenly from Valencia, Spain. Akosijja kubanga nka commentingako omwami Mpaji Umaru nawe bale nnyo kubanga olaba agambe nti wow Mr. Robert watching live from Buziga. I really like the way you articulate. Mwenda muliba Robert. Mr. Robert. Omwami Ude Williams bale nnyo kubanga olaba agamba live from Qatar Doha. Thanks for the show. Webale nnyo nawe kubanga ate obaddeko njagala kubajukiza olunaku lugenda kuba lwa Sunday saawa 11 mpaka saawa 1 eriiso ly'omukulu ate tobeeranga mukwano gwange ogisibwa yadde nakatono weebuuze nti mukulu ki gwe baleese ku mulundi guno beerako ogenda kubanga ate omulaba owulire n'ensonga kizagenda okwogerako na biki ate byogenda okubanga oyigamu wano sigenda kubanga nsookawo amanya nze omumbejja biwedde Lilian mbadde ne mwami Mayanja Robert awamu ne mwami Kyagwa Katongole Robert so agambye mwami Robert oarticulatinga bulungi ku babiri olina gw'osiimyeko naye nga omukyala abadde producer olunaku olwaleero ye mukyala Nabukera Teddy Tenjo era nga weebale nnyo weebalire ddala mukyala Elizabeth Musiitwa awamu ne mwami Jeremiah Mukibi bebadde ku kamera era nga mwami Jeremiah Mukibi ate adirectinga mu ngeri emu oba endala kwegamba alina talents ez'enjawulo byonna asobola obikwasaganya omulundi gumu to the entire team oba ne entire management ya The Alternative Digital mwebale nnyo mwebale ddala wano sigenda kubanga nsooka okambagaliza weekend ennungi n'ekiro ekirungi mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.